Waliwo enjogera yaffe gye twateranga okubeera nga emabega kaawo ye yaliko omuntu agoyingewa, omuntu aduuyingeki. Naye kati muganda wange enguzi etandise okubeera nga ebaakingibwa, kubanga kino mukimanyi bulungi nnyo nti singa ebiteeso ku nguzi oba ebibonerezo ku nguzi biteekebwawo nga biviira ddala mu people power, ate kiyinza muganda wange okusuulirawo gavumenti, kubanga ate ani gw'ogenda okutaliza. Kaakati munnange wowulirira bino gwe muganda wange ampuliriza yonna gy'oli eyo, munnange kkooti enkulu ate tekakasizza nga Service Award bweririgo nti ssente Mpuuga ne bakomishona bali abalala abetwogerako mu palamenti ezibadde zibafukidde akayinja mu ngatto, kkooti emaze okukakasa nti zaayisibwa mu mateeka era baazirya mu mateeka, tebalina yadde n'etteeka lye baamenya. Muganda wange wawulirira bino nga Mpuuga ne banne basekera mu kikonde. Muganda wange munnange kkooti enkulu wano mu Kampala emaze okuwa ensala yaayo ku musango ogubadde guvunaanibwa eyali leader of opposition mu parliament Mathias Mpuuga wamu ne commissioners abalala okwezibika akawumbi akamu n'obukadde 700 nga beerimbise wansi wa Service Award nti ezo ssente munnange baazirya mu mateeka n'okusolobeza basaanye basolobeze. Omulamuzi gwe bayisizzaamu kino, omulamuzi Douglas Karekona Singiza kemanya ke omuwulire, Douglas Karekona Singiza bw'atyo munnange awadde ensala n'agamba nti okusalawo kwawadde nga 6 May 2022 era ng'akuwa ku Service Award eyaweebwa leader of opposition mu parliament Honorable Mathias Mpuuga obukadde 5 n'abalala 3 ba commissioners abaaweebwa obukadde 4 nga Service Award. N'agamba nti zino munnange zaakakasibwa palamenti era palamenti yazaapuruvinga bulungi nnyo, era n'agamba nti obukakafu kwe kuba nti ne mu budget eyayisibwa zaalimu era nti bazipresentinga bulungi nnyo eri executive era nekibeera nti kino bakituukiriza nga bwe kirina okubeera mu Public Finance Management Act, nga bwe kirambikiddwa mu Public Finance Management Act. N'olw'ensonga eyo ssente ezo zaayisibwa mu butuufu. Okusinziira munnange ku mulamuzi Karekona, allowances ez'abamemba ba Parliamentary Commission agamba nti zino munnange zaakakasibwa palamenti nga bwe kikakasiddwa bwe kirambikiddwa mu section eya 2 eya Administration of the Parliament Act AOPA. Munnange kooti era bwetyo neeyongera okubeera nga ewa ensala yaayo nti Service Award eno yakakasibwa palamenti mu Appropriation Bill era nga kino kiri wansi ewa title eya ex gratia for political leaders mwe babiyisiza omwo mu lunyaanyimbe lwabwe muganda wange babalina. Kakati omulamuzi era n'ayongera okubeera nga akinogaanya nti ssente zino ezaaweebwa bakamishona bano ne bamugunya palamenti yaziyisa mu Appropriation Bill under the title ex gratia for political leaders.
era ne minisita wa ministry ya finance nayo munnange negenda mu maaso minister of finance okubeera nga munnange bino byonna babiteeka mu budget era executive n'ebyapprovinga nayo nebitwala mu parliament neyongera okubeera nga ebyapprovinga budget neekola ki neesomwa. Bano nno betwogerako abaali akasente kano kati nga basambira waggulu ng'ejjanzi kuliko gumumanyi obulungi eyali leader of opposition Mathias Mpuuga obukadde 5. Bacommissioners abalala batwala million 4 okuli Solomon Sirwen MP Bukoli County Central, Prosi Mbabazi DWMP Rubanda wamu ne Esther Afoyechan oba Zombo MP. Kati muganda wange bino byonna nga bw'obiwulira tebyewuunyisa newankubadde muganda wange tugezezzaako okubeera nga tusiikuula enfuufu mu palamenti okuba nga tukomya obuli bw'enguzi naye omulembe guno ogw'obannantagambwako ate nga muganda wange teriiwo kiwayi kyetongodde tisigedde mbuzi teryetongodde muganda wange kubanga oyinza okwesanga nga era enguzi nayo gyeri nnyingi nnyo kakati singa bagezaako kulabisa mu ngeri efaanaganako bwetyo kirabika nabo baali siibula obusiimo. Munnange MP Theodore Ssekikubo Mukama Katonda amwongere amaanyi olw'emiyaga county era nga ono yabadde akulembeddemu yabadde awumya omutwe okukuŋŋaanya emikono ku kiteeso ekigoba Mpuuga n'abalala bali abasatu ba NRM kuba commissioner era bwe batyo emikono baagikuŋŋaanya 189 gye baafuna ne bagiwaayo nga kisukka nemu egyo gikola ki egyetaagisa kati kibadde kikyali awo ttiimu ya Mpuuga ng'era bwe ne bategeeza ne yeewaana nga bwe bikyali mu kkooti era mu kkooti bwegenda okuwa ensala yaayo bwe bati era ne bakozesa akantu ako ne bagenda mu kkooti. Bwe bagenze mu kkooti muganda wange jjukira nti Zaake yaliko commissioner era baamugobera mu palamenti bwe batyo nga tebamuwadde na mukisa naye kkooti oluvannyuma n'esalawo nti addizibwe kuba commissioner adde mu ofiisi ye. Kakati olujjukira nti Mpuuga eri Nuupu yali esazeewo awummule adde ebbali oba oliawo kati essaawa eno singa kkooti esazeewo kati singa akomawo nga talina buzibu mu Nuupu kati singa oba oliawo akomawo kuba commissioner naye nga bamaze era okugiraagira okuzingazinga kubanga muganda wange abasajja batuzingazinga tebagenda kukkiriza nti bali enguzi wabula bajja kukkiriza nti enguzi weeri naye okukkiriza nti enguzi bagirya ekyo tebagenda kukikkiriza wabula bajja kukkiriza nti enguzi weeri era bagirwanyisa. Abali b'enguzi balwanyisa enguzi era abasazi b'emisango mu nguzi nabo muganda wange enguzi ebafuukira ekizibu. Mujjukire okujjukira Ben Kiwanuka yali Ssaabalamuzi eyasooka wano mu Uganda. Omulamuzi omu yayogera ku bintu ebyo era n'alabula abalamuzi banne beegendereze nnyo kubanga essiga eddamuzi ekitiibwa bwe kityo munnange kigenze tikikyaliwo owene eddolo mwamulaba wano mu kalulu mu kusala omusango 221 bamugamba wayi waliwo toddako ebbali nti sirina gye ndaga ate kennyini yeyeegaanira Uganda Zaabu